ali mu bizinesi ez'enjawulo okusigala nga ziri waggulu era kino kiina kinene nnyo kye kiyambyeko okusitula ebyenfuna by'eggwanga wabula bakyala kimpadde olwalaba nga omulimu guno gutambula bulungi nabo ne baguyingiramu kale kino kyawaliriza gavumenti okuteekawo ekitongole ekibalungamya mu mwaka gwa 2016 ki Uganda Microfinance Regulatory Authority wadde ng'ekitongole kino weekiri abantu bangi bakyabbibwa abantu abatali bamu nga bayita mu butamanya bwabwe ne batuuka n'okubakaka okuteeka omukono ku ndagaano ezibajjako ebyabwe. Etteeka ligamba obala ennaku 6 n'olyoka otunda ki omusingo gwange nga borrower naye tojja kuva eri ogambe gwe gundi obadde tosasula ne bwemba maze emyezi 4 nga tompanga ku demand notice toyina lukusa lugamba nti otunda ki omusingo gwange olina osooka n'ogoberera amateeka agalambikibwa mu TFA Microfinance Institutions and Money Lenders Act. Rachel Vanessa Muhwezi akulira ebibiina by'obwegassi ebiwoze by'ensimbi mu Uganda Microfinance Regulatory Authority agamba nti abatandisi b'ebibiina bino bakozesa obutamanya bw'abantu ne bababbako ebintu byabwe mu ngeri ey'olukujjukujju. Money lender assigning endagaano 2 nti ngenda kuwola miliyoni 10 no signing endagaano emu nkuguzizza emmotoka endagaano endala nti ntuteroni ya miliyoni 10 ne tugamba abantu eyo namwe nammwe abakondakitinga bizinensi ya money lender nti bannange etteeka ligamba olina kusayininga kye bayita loan agreement era etteeka livumirira ekintu ekyokusayininga endagaano eya sales agreement nti omuntu atunda olunaku lw'omuwadde ssente kirina kubeera loan agreement si sales agreement. Kale bano balabye emisango gisusse okuba emingi kwe kusalawo okuyita bannannyini bibiina bino okwongera okubasomesa amateeka agabatwala n'okubakubiriza okugassa mu nkola. Gye bayita non-deposit-taking microfinance institution tetereka ssente nti buli wiiki nterekeyo balyoke bampole era ne tukubiriza kuba tubalabyeko bangi n'agamba banziguzaawo investment account fixed account ezo account zirina kuba mu tier 1 tier 2 tier 3 zirina kuba mu institution eziri regulated by Bank of Uganda. Wabula kirabisenga abakulu mu bibiina bino abatabadde bamativu n'omusomo era basinzidde wano ne basaba okukola ennongoosereza mu mateeka gano nti kuba gabalemesa okunoga ensimbi wadde nga bawa omusolo. Lyetteeka eriwa abantu abamu olukusa oba license okuwola ng'ate naffe batuwadde naye ng'ate bo bali ku interest rate nene nnyo kyokka ne bavumaganya ffenna abatatute kubanga kati bonna etteeka litwaliramu ba money lenders kyokka ate naffe ba microfinance and deposit taking institutions. Renewing a license the application fees is 50,000 and the annual license subscription license fees is 500,000, $500,000 shillings. Then for trade license, it depends from one local government to another. Bano batuse n'okusaba etteeka mwe baweera omusolo okukyusibwamu sinakindi okuggibwawo nti libanyigiriza nnyo kyokka nga bakola kinene nnyo okukuumira bizinensi z'abantu nga ziri waggulu. Nti omuntu omuwa obuwandiiko batu issuinga demand notice n'omuwa ennaku 7 n'oddamu n'omuwa ennaku 14 n'omala n'olindamukko omwezi awo bw'aba agaanidde ddala okusasula n'omulaga nti no kati n'ebintu byo bijja kutwalibwa singa oba totuukiriza buvunaanyizibwa. As non-deposit taking institutions regulated by UMRA, we are already licensed. We don't need to pay for a trade license. Drawing an example from the case of the commercial banks, they don't pay trade license. Titus Jemba, BBSKATI. Kale,